okola kyamaanyi okubanga ku Projan kyekumidde gwali e Dubai, ali e Saudi Arabia, gwali e Qatar, gwali e Jordan, gwali mu nsi yonna. Okola kyamaanyi okubanga wekumidde ku Projan Media TV. Maaso awo ngenda bba ndeeta story ya coronavirus. Coronavirus yatuuse mu Africa, ngenda bangi batuusaako. Yes, alright. Naye olwaleero munzikirize mbatwale mu story ya mwana muwala oba bayite ba the queen of gossips. Abakyala bano nga ffenna tubamanyi omuli Zahara Toto ne Natalia Ozzy. Ngera bakola ku NBS television, ffenna tumanyi nti bakola program gye bayita Uncut. Naye amawulire agakagwa ku mmeeza zaffe galaga nti abakyala bano ababiri balinga abaawumuziddwa oba be basuspendinze okuva ku Uncut kalakata oba okuva ku NBS. Osegeera ffenna tukimanyi abakyala bano omuli Natalia Ozzy ne mwana muwala Zahara Toto baava wali ku NTV mu 2018 bacrossing okuva ku Spark ne bajja ku ki bajja ku NBS. Era nga show yaabwe ebadde ekolera ddala bulungi nnyo, ng'era buli kimu kibadde kitambula, naye olunaku olw'eggulu abantu beewuunyiza nnyo okubanga Zahara Toto ne Natalia Ozzy tebaakoze. Osegeera show tebaagikoze, era show eyo yabaddemu mwana mulenzi Maulana Andrein, bakomedian be basobodde okuba nga batuusaako show eyo y'olunaku olw'eggulo, ekyaleese abantu okwebuuza ebibuuzo nga bingi. Era mu bibuuzo bye beebuuzizza mwabaddemu ensonga lwaki Natalia Ozzy ne Zahara Toto tebali ku show. Beebuuzizza ebibuuzo ng'ebyo, naye reports ezaakayingirawo ziraga nti NBS yabasuspendinzeemu. Waliwo ensonga ez'omunda ze bataagadde kwasanguza lwaki bano abakyala babajje ku mpeewo for now, naye nga tugezaako buli kisoboka okuba nga tunoonyereza, era essaawa yonna tugenda ba tukutuusaako ensonga lwaki NBS yabawumuzzaamu. Ffenna NBS tugimanyi brand y'amaanyi era nga tesala wummuza abantu nga bano. Olaba mwana mulenzi MC Cuts ali ku liivu, naye ebbanga lyamaze ku liivu tetumanyi oba baamuwummuza oba yavuddeyo. Osegeera kubanga ebbanga lyo ddene yatereera, era ffenna tukimanyi nti abeera mu bbaala ezisinga wano mu Kampala ng'akola omulimu gwe gwa MC, alina n'ebbaala ye gye yatandika. Yatereera obulamu bwatereera kuba ne interview azikola ku TV ez'enjawulo, naye paka kati tannakola ki, tannadda. Naye kale ffe wetuli okuba nga tukutuusaako amawulire agakagwawo. Story eddako ngenda ba mbaleetera ku nsonga coronavirus yayingidde si mu Uganda, yayingidde mu Africa, ekyennyamizza nnyo ensi yonna. Kale weebale kuba nga okyekumidde ku Projan, likinga, subscribinga, commentinga.